Atenderezwa wagulumizibwe oikitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eb'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepawo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eb'enjawulo nate kulakadde kano ketulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda weppoone yawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo otakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so ebisule mu ggulu kaawe yongere n'obulamu bw'oba bikozese okubeera ng'ozukisa amazima agakutudde nga tunaakole nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri jjajjaffe Byuma amanyikiddwa nga Angel Cryon mu Lunyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate nga ofulumya obutamanya era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essaba lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu ekikula kye kyeddala kitudde mu ggulu kyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe ndi Byuma akola mu nkola ez'okugattaganya oba ze muyita magnetic service abagalwa okutegeera nti osaanidde kibadde kintu kisoomooza eri abasinga obungi okutuusa olunaku olwaleero abagalwa muwuliriza ensomesa okuva mu kutegeera mu kusomesa kuno okutegeera nti musaanidde era nga bangi muyina ebibuuzo ebibaleetera okubeera nga mwebuuza lwaki kizibu okutuusa olunaku olwaleero okutegeera nti musaanidde kitegeera abagalwa ebibuuzo by'olwaleero bye muyina si bya bulijjo era nga ke kaseera weebuuze ekibuuzo kino wammanga nti waliwo olutalo oluliwo eri okubeera nga ggwe osaanidde abagalwa njagala nkutegeeze kiyinza okulabika nga kiriwo ekityo oba nedda naye ate njagala nkubuuza ekibuuzo ekirala oba ebibuuzo ebirala eby'obuntu era ng'ekimu ku byo bye bino wammanga buli woozuukuka ku makya era katugambe oba olunaku oba mukadde mw'osoose okusobola okubeera ng'ozuukuka oddaawo n'ofumiitiriza era ne weebuuza ebibuuzo bino wammanga nti nsobodde okubeera nga nva mu nsi ey'ekirooto era nga kati ke kaseera nsobole okubeera nga nzuukuka birowoozo ki by'osooka okubeera nabyo mukadde ako birowoozo ki birowoozo bya ssanyu oba nga weegamba nti ndi musanyufu okubeera nga ndi mulamu era kano akaseera kanyovu okubeera nga ndi ku ssengero natimba abaagalwa mu bumpimpi mu basinga obungi bwe kityo si bwe kiri era nga kyenjagala okusobola okubeera nga njogerako olunaku olwaleero abaagalwa waliwo ekittavu ky'amayengo ag'obukoowu ageetoolodde bangi mukadde kano ne kireetera abantu ku mwaliiro guno okusobola okubeera nga tebawanga bwannaggwano bwabwe nga bo tegera era nga kirabika nga olutalo ne so olutalo olw'ekitangaala n'ekizikiza
tuzze tubagamba kino mu misomo egy'emabega. Tuyagala kubeera nga tuteeka essira ku kiki ekikubbako embeera ey'okutegeera nti osaanidde. Kiki ekikubbako? Era njagala otegeere ku kintu kye ŋŋenda okuddamu okukuwa. Ofune okutegeera n'okumanya ku kiki ky'obadde tomanyi emabega. Abaana b'abantu bayagala nnyo okubeera nga batwala ebintu mu ngeri ey'ekisa. Era nga bayagala bayogerezaganya n'abalala mu ngeri ey'obukkakkamu n'ebikolwa eby'obukkakkamu. Era kino kibeera nga enkola ez'ekisa. Ezo ezikontana n'enkola ze muzze mutambula nazo ez'okubeera nga muzuukuka ne mugenda ne mutandika okubeera nga muteekawo entalo. Entalo ezo ze muzze mulwana mu bujjajja bwammwe bwonna. Kitegeera? Naye kye ŋŋenda obbagamba kyo kya njawulo. Tuzze twogera ku mayengo amakadde n'amapya emirundi mingi. Era nga kati ku Ssengeno na Ttimba waliwo ekkobaane ery'amayengo amakadde n'ekkobaane ery'amayengo amaggya. Nga gonna gali wano gakontana. Kitegeera? Abaagalwa, naye kino siyagala omukitwale nga we musobola okubeera nga mukirowooza nti lutalo. Kitegeera? Naye kati njagala mutunuulire ku kintu kye nandiise nga amayengo amakadde. Amayengo amakadde agakuwonawo. Bino si kugereesa, naye mize. Amayengo amakadde galaba ekitangaala nga kijja eri sseŋŋendo yammwe era nga gayagala okuguguba. Eno y'enkola ey'okuwonako ebaagaza okubeera nga ebakuumira mu bintu byebimu bye muzze mumanyira nabyo oba bye muzze mumanyi mu lugendo lwammwe. Naye mu kino tuyagala tubategeeze nti temwetaaga kweraliikira eri amayengo gano amakadde n'amayengo amaggya. Kubanga ekitangaala kisiimula ne kisikiza ekizikiza eri sseŋŋendo. Nga kyo kituufu kitiisa eri abo bonna abatadde amaanyi mu makubo amakadde ago ag'obujjajja bwabwe. Era nga kino kireetera abasinga obungi okubeera nga balumbaganyizibwa mu mbeera ey'okutegeera nti basaanidde. Amayengo amakadde agatambulira mu bintu eby'enjawulo nga mwe muli companies as corporations, gavumenti zammwe n'obwannamunigina, ge mayengo ge gamu amakadde. Era nga ge mayengo ge mumanyidde okusobola okubeera nga mukolagana nago. Era nga y'ensonga lwaki waliwo embeera ey'obulumbaganyi nga balumbagana ekitangaala basobole okubeera nga basigala mu ddemeezi yaabwe oba mu kkubo lyabwe, basobole okubeera nga basigala mu kizikiza ekyo kye bamanyidde. Kuno si kugereesa abaagalwa. Kino kye muli okubeera nga mutunuulira olunaku olwaleero. Naye luno si lwe lutalo wakati w'ekitangaala n'ekizikiza, naye wakati wa ggwe ng'omuntu. Buli w'ozukka ku makya n'osanga nti kizibu okubeera nga ojaguza obulamu bwo, weebuuze kiki ekyo. Tunuulira byonna ebikwetoolodde. Tunuulira Ssengendo na Ttimba. Ogambe nti biki ebisigiddwamu nga bifaanagana kyekimu nga bwe bibadde. Byonna bigenda mu maaso era ng'ebiseera ebisinga wandirabanga akavuyo. Naye mundaayo osobola okusanga eddembe. Kitegeera?
osobola okusanga ensonga lwaki entegeera ya sseŋŋendo etandise okubeera nga etereeza ebintu. Nga newankubadde abayagala okuwanirira ebikadde bo bayagala okubiwanirira, bayagala okubeera nga bateeka akazito eri ensi yo, era nga bwe tuzze tubagamba nti ensi yo kye kintu ekikugattaganya wamu n'ebyo byonna ebikwetoolodde. Mu nsi yo weebeera nga yeetooloddwa obwawannema n'amayengo ag'obukoowu n'okulwanagana, omwagalwa, gwe olina ekisumuzo obutasuubira mbeera y'emu ey'akavuyo eba ey'okwesaanyaawo okubeera nga ejja eri ggwe. Olina ekisumuzo okusobola okubeera nga ggwe kennyini osalawo okuwulira obulungi eri ggwe kennyini. Kano kandiba akadde ak'okubeera nga oddamu n'ofumiitiriza kiki kye wandyagadde okubeera ng'okola eri obulamu bwo, bintu ki ebijja bye wandyagadde okubeera ng'oleeta eri obulamu bwo. Kitegera ebiro byabega tetubagambangako bigambo bino, naye tuzze tubagamba nti abaagalwa, mumanye obwannaggwano bwammwe era mumanye kiki kye muli. Mumanye engeri gye musobola okubeera nga munoonya empulire ezibawuliza obulungi. Mutegere kino, mutegere kiri. Abaagalwa, kuno kwali kukoowoolebwa kukakanyavu era nga kuzibu. Kuzibu nnyo eri oyo awuliriza empulira ye nga ye kennyini agizitoyezza, era ng'osobola okulaba obuzibu obuli mu muntu oyo kasita osalawo n'otunuulira amaaso ge. Abagalwa, kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga ozuula obwannaggwano obw'okwagala obutudde mu ndaayo. Kubanga buli kiseera ojja nakwo, ozaalibwa n'okwagala okwo era ng'osaanidde okwagala okwo. Buli woofuna empulira ey'okubeera nga oweddemu amaanyi, naddala mu department ey'okwekkiririzaamu, omwagalwa, ge kennyini olina ekisumuzo ky'okwegamba lwaki nina empulira endowoozesa nti ndi mutono era sisaanidde. Kitegera tuyagala tutegeeza omwagalwa nti waliwo amayengo agasobola okubeera nga gakuyamba kasita osalawo okubeera nga wejjamu embeera eyo ey'okulowooza nti tosaanidde, wejjamu embeera eyo ey'okubeera ng'ogoberera ng'endiga, ne weewonya abo bonna abayambadde eddiba ly'endiga naye nga munda misege. Kitegera kino kikuyamba okusobola okubeera nga olaba ekitangaala eri abo bonna oba ebyo byonna ebibeera bizze eri obulamu bwo. Era buli w'obeera mu kitangaala otandika okubeera ng'ogamba nti kati ndaba kiki ky'okola, era kino kye kikuyireetera okubeera nga ozuukuka. Naye kyetaaga okufuubaanira, kyetaaga okunoonyereza ku nteekateeka y'amayengo amakadde eri sseŋŋendo na ttimba, eri sseŋŋendo yammwe okusobola okubeera nga ebakuumira mu mbeera etali ya kitangaala. Bino bye by'okuddibwamu ebyangu era ebisobola okubeera nga bibakolera, naye nga bipya. Bino biviira ddala engeri gy'oyagala okubeera nga weezuulamu. Era nga kati njagala okubeera nga mbawa okusirikako ba meditation gye egenda okubeera nga ebayambako okuteekako amaanyi gammwe ag'okutegeera nti musaanidde. Osobola okuyita
okusirikawo kuno konna engeri ky'oyagala naye kyetaagisaamu amaanyi amatonotono. Tegera kyetaagisaamu ebirowoozo by'otabeerangako nabyo emabega era nga kisobola okutwalira eddakiika nga 3 ku 4 olunaku. Osobola okikola ku makya, osobola okikola olweggulo, osobola okikola mu buli kadde konna k'oyagadde. Tegera naye kyandibanga si kyangu kubanga kisobola okulowoozesa nti oli mutono eri sseŋŋende eno eri abamu. Kitegera ebiseera ebimu weesanga nga osikiddwa amayengo ag'obukoowu ogw'abalala oba amayengo ag'obwannema ogw'abalala oba erya ebyo bye mulaba ku social media zammwe ne kibaleetera akaseera akazibu okusobola okubeera nga mwezza obujja. Ekyo kituufu omwagalwa, naye tuyagala omanye era okirowoozeeko mu kadde kano era gwe kennyini weewuzeemu amaanyi. Yingira mu nkola ey'okukola ekyombo oba ey'okusirikako mu ngeri yonna esoboka nga tofudde empulira yonna gy'olina mu kadde ako. Weebeera nga empulira yonna gy'olina ya bukoowu yakubeera nga tewekkiririzaamu mu kadde ako era nga weegamba nti tolina ky'oli era ng'olaba amakubo agali mu bulamu bwo gonna gakukkiriza mu bunnya. Ekyo kye kifo ekirungi ky'olina okubeera nga oyimukamu n'ogenda mu kusirika n'obeera mu kadde akakakati n'ossa ekikkoowe kimu oba 2. Tegera era nga wano weewali ate akakunizo kyenjagala okubeera nga okayitamu. Kwata oba ddira emikono gyo by'ebibatu byo obiwanike waggulu oyogere ebigambo bino wammanga nti omwagalwa muzimu wange oba ssezimu wange omutukuvu, nnyina empulira etawoomesa nakabululu mu nda yange, ndaga wa weeri era ndaga nti naawe wooli. Mukadde ako yaniriza okubeera nga owulira olusannyalaze nga lujja eri emikono gyo, nga lujja eri ebibatu byo, nga lukkirira nga lujja eri ebibegaabega byo, nga waliwo amayengo ag'obwakitinda agava okuva eri omuzimu gwo, kubanga omuzimu gwo gukwagala nnyo nnyini eddala era nga buli kiseera gutuula okukuliraana nga gubuuza lwaki tatubuuza, lwaki tayagala kubeera nga tumuyamba, lwaki tayagala kubeera nga tumusitula mu mikono gyaffe. Eno y'engeri gy'osobola okubeera nga oteekako empuliziganya eno wamu n'omuzimu gwo. Gugamba endaga. Buli woowuliriza enfuuyirizo zino mu mubiri gwo n'oziwuliriza ku bibegaabega byo, teekako akamwenyumwenyu era oyogere ebigambo bino wammanga nti weebale muzimu gwange, nkulaba wooli. Era nga eno y'entandika ey'okwezza obujja. Okwezza obujja okwetaagisibwa buli lunaku eri abo bonna abawulira nga tebasaanidde. Okwezza obujja kubalindiridde akadde konna. Kitegeera era ng'osobola okugamba omuzimu gwo nti muzimu gwange siwulira mbeera yakubeera nga nsaanidde naye ndaga nti wooli. Mugambe siwulira nti nsaanidde ekintu kyonna
mukadde ako ojja kutandika okubeera nga ofuna empuliza ez'enjawulo, amagezi ag'enjawulo, osobola okuteekako akamwenyumwenyu era ne weebaza. Osobola okufuna ebyokuddibwamu era n'oddizibwa bujja. Mu kumwenya omwagalo osobola okugamba nti weebale ku lw'okunjagala, weebale ku lw'empulira ey'okutegeera nti nsaanidde era nga njagala okimpe mukadde kano. Buno bwe buyambi bwe tuyagala okubeera nga tubawa olunadde kano era musobole okubeera nga mubakozesa okubeera nga muzuukuka eri amaanyi gammwe. Baagala nnyo nnyini ddala era ndi mukwano n'abaana b'abantu namwenna atendeezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.